tegere ekintu ekyo ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda baagala dialogue. Okay. Museveni ayagala legitimacy era baagala dialogue. Tegere ekintu ekyo naye njagala munnayuganda leero oli ku saidi yaani oli ku munnabyabufuzi oba ogoberera ku revolution leader kuba tulina ebigambo bwe biti njagala obiwulirize tweyongereyo. He did say in the interview with me last week that he was open to dialogue with you as with the entire opposition. What is your response to this open hand? Well, General Museveni is being the hypocrite that he has always been. We must remember that he is the same person that has been woodwinking people with dialogue. It should be remembered right from the 80s in Nairobi. But again, to show the world that he does not believe in dialogue, his approach to dialogue has been either coercion or co-optation, but not real dialogue. We cannot talk about dialogue when the people are still being abducted. We cannot talk about dialogue when we don't have any rights to express ourselves. We cannot talk about dialogue when we are not free. It's only free people that discuss, not when. That's my president. Oyo nabagamba oyo ekigambo kye kyayokera is word is a command. Is a command. Kati nganzi Kyagulanyi Shyama, Kyagulanyi Shyama, anyone to go against his word obera hypocrite. Munnabyabufuzi ayagala ogenda mu kooti alwanira kafooke awakugambe teri dialogue yajja nakugamba nze sigenda mu kooti nze nonze. This is a disclaimer. Saagala munkwate bubi. Saagala ekintu ekyange kiri nti saagala munnabyabufuzi ajja wano kutusiriwaza nti agenda kuwangula bufu kununula kafu simanyi buwanguzi bwa bannayuganda. Ekyo kyolimba omuntu omajja n'atuga tugenda kujjayo obuwanguzi bwa banna Kampala, tugenda kulwanira buwanguzi bwa bannamukono, tugenda kulwanira buwanguzi bwa banna Wakiso. That is a lie. That is fisadi democracy. Bibiri babagamba nga nze bannamukono bantumye, nze banna Wakiso bantumye, nze banna Lwengo bantumye. Okitegeera ekintu ekyo. Nenga ina kyo sense temunnamutumako nga mugamba musajja vaayo nenga jana kugamba batu tumye. Okitegeera ekintu ekyo. Then number 2 bino bye batukolanga mbu bwe balonda vice president nga sekandi ne bamugamba mbuno kati sekandi ye vice president kati nga baganda tuoza abaganda batuwadde naffe tugende tulye. Kiche mwali muliddemu abasoga ne bawalibeka alitwala kadaga kiche mwali mumufunye. Okitegeera eyenkole eyo ebisangibwa mu fisadi democracy. Wembanga njiraba nti ezze mu kibiina ekyaffe kyennyini. We have to fight the vice before it becomes a disease. Awe tuli. Temulowooza nti bino mwabituyigiriza kulwanisa bali bokka. No please batugamba buli omu mukebe. Hold everyone accountable. Okitegeera kooti it is legitimizing the illegal electoral process. So much president yakugamba tetugenda mu kooti. Tetugenda gendayo. Kakati nawulidde embaata emu egamba n'okugamba mbu simanyi wewe tuwangula akafaako ombaka wagenda n'akaanira akafaako nga tukajaguza. You are stupid and also kakati munnayuganda njagala nkulage human rights are defending atya democracy. Nkiddamu njagala nkulage human rights are defending atya democracy. Nkulage lwaki bano bagenda for greed instead of fighting ku kintu fena ekigenda okutugasa. Nakulaze video yajjo eno part 2 eyajjo. Just sit kwata akatebe and relax. Nakugamba osomesebwa omumanyi. Then yembata that same person said mbu ebintu byogera bya Google ate ne kimala ne kigamba muno tulwanira mu mateeka
ne kikugamba mbusenga omuntu senga National Unity Platform tegena mu parliament bagenda kiconsideringa nga ekibiina ky'abayeekera nange wengendedde ku Google ne downloading ekintu Twitter Political Parties and Organizations Act 2005 leo mbata nakugambye bine biseera si bya textbook bine biseera bya tuli mu digital world eno bagita laptop okitegera kyovula kati amasomero agasinga abaana ba iPad basomera gundi era nawe ne bagamba tigenda ku internet yo downloading wakawo omwana omumwe kakati otudde ku video eyembaata bweto temanyi na mugaso gwa Google kati goloze genda kuwa kya magezi ki National Unity Platform ekyo butagenda mu parliament tebasobola jina tebasobola kola annulment National Unity Platform tekyali political party kiki njawulo ki eyawula ekibinja ky'abayeekera n'ekibiina ky'ebyobufuzi ekibiina ky'obufuzi kibeera registered mu mateeka okitegera era boycott it is part of its rights okusobola okuboycottinga ekintu kyonna nga kikola ki nga tebakkiriziganya nakyo National Unity Platform akalukano yakaboycottinga ekyo badde okimanyi ng'ogyeko zino embaata zino ezitabitegeera National Unity Platform yagana okusayininga ku certificate of participation yagana okugyayo certificate of participation ensonga lwaki bakosa Robert Kasibanda ogenda mu gundi ogenda mu kooti mwalopa omusango ogwo oshige wogana okugyayo certificate of participation kibanga woona duka wodduka ne bakuwa gundi omudaali nti omuzannyo guno waguparticipatingamu nesenga tojjayo certificate of participation toina osobola kulimba nti no participatinga muki muzannyo gu National Unity Platform wakaluka 2026 teyakaparticipatinga mu ensonga certificate of participation tebagijjayo ekyo baito okulabisa ngabe batwala omusango mu kooti ne bamala ne bagujja jayo kana akaluba akayingira ne bamala ne bakavaamu nti Simon yabakama tayimiridde ngamaze okulabisa ebikolwa bya Simon yabakama byonna byakoze kakati bana bagenda mu kooti eza system eyo yennyini system yennyini yawandukulanga abantu ngewandukula ba National Unity Platform bokka okitegera ngamaze oba nominatinga n'amala n'abajjamu ne bagenda mu kooti ngana kati emisango teginnasalibwa wabula bano bebalopa gyejabwe gisalibwa era ne babajjayo okitegera kakati ogenda kufuna justice ki ey'abana Uganda Uganda tuwangulira kufulaga ensonga lwaki manvuli twagita ne tugamba nti tukola ki kati tutwala fulaga okitegera ganye mbate nyini anyway sagala kugirwako nnyo katugende mu maaso human rights zino zitaasa zitya democracy n'ofuna justice yo muna Uganda senga tumala okumuvinga wetu nina kugambye nti target oba litigation ya human rights cases CM neya electoral cases nakugambye nti litigation ya electoral cases ebere yagala ku addressinga greed y'omuntu yetaga overturninga gundi balangirire yetaga rerun addeyo yetaga kola ki recount bademba bala akalwera still wangule asobola okwachivinga naye system ebera tevuddewo yet a revolution its target and its mandate is to change the status quo or the system bajijewo system emuli ebikolwa ebyo ono byakugamba nti byagala agende challenge in the same court system yetumaze okulabisa tekola ki tekola wabula senga tumanya nti democracy ali challenge diwa ali nyiriddwa kike tukola tweyongera
n'ekintu kye tuyita human rights cases. Nti kubanga under democracy njagala otunuulye Saddam Magic yakubwa emiggo. That is human rights. Njakubwa lwaki kuparticipatinga mu kalulu. Kubanga tukimanyi nakuga nti democracy it is a foreign policy. Kuparticipatinga mu kalulu ne bakuba omuggo ne bamwasa emitwe. Abaana abasibidde bakugamba nti bali ku polling stations nga bagala DR form. Ejo najyo n'emisango ogwa Dani Magic guli gwa mutocha. Bana abasibwa baguyita imprisonment ng'omuntu alina kyakoze. Okitegera ababuzi bwawo baguyita disappearances. Bano battire wa Mwanga Kivumbi baguyita murder. These are crimes against humanity. No kwangu okwata Mwanga Kivumbi ono bamutrying mu musango gweno bagezaako ku preventinga national unity platform kweyongerayo kubanga this is a crime against humanity. Nti abantu abattiddwa babadde tebalina kibabuzeeki. This is addressed by the International Criminal Court. Kakati bano okujja eno ne baguteeka eno baagala omusango guno bagukwatibwa gwe bbanga liwandimaze ng'oprocessinga gundi ne wano bakugamba it is moving ene waffe tugulina. Okitegera ekintu ekyo kibagezaako kukola kubanga ki gumipinga emisango gineno egibeera mu crimes against humanity. Kati senga ogenda mu International Criminal Court eri waggulu n'otwala omusango guno ogwa Madeeri ne bagamba nti kati abaakola ebikolo tubeta kuba eri gyogenda ofuna justice lwaki nti omusango guno teguli mu confinements of the state. Kadem P2B tejategera confinement. Nange netya okitegera ekintu ekyo tebaga tegera kagamba confinement leka tweyongereyo mujja genda ku Google onyige dictionary then otegere confinement kyekitegeza mwaba infinite class aba P2B mubalike. We are not here to push dogs to eat, as in goats to take them to eat. Okitegere ekintu ekyo kakati eri senga bajja abantu bana bakola ebikolo bino bateeka to book mufuna ekintu kye bayita fair hearing. Gwe eyaloopye ne bano bwewaloopye wabula okudireyinga omusango ogwewa Mwanga Kivumbi bo balina okukwata ne baguteeka mu kooti yaabwe. Kati ne bano kye bali mu kukola nti nabo beegasseeko kakitegeeza temugenda kudireyinga nnyo okukola ki okutwala omusango guno eri senga. Then number 2 wetujja mu kintu kye tuyita disappearances oba imprisonment. Bano abantu abaasibwa these are crimes against humanity kubanga tewali kye baakola ne tuguteeka eri ne tujja eno ebintu badde mbiraba nga bitambula nga bwe tubagabula bino ebintu bakola e Uganda bye bisala force oba ne pressure ebintu bino kubandi badde bikola ki bitambulira. Okitegeera ekintu ekyo bitambulira. Kati omumala okufuna it all abantu bano they have been brought to book. Akalulu kano international charters okuli United Nations Charter, the Royal Charter eya Bungereza zisobola okugamba nti ebintu bino bimwetaaga okukola katukole ki katuddeyo to be addressing muddeyo mu kalulu tukole vote count yensonga lwaki wawulira ekintu kye bagamba nti PFF ngegamba nti no twagala at least tufune ekintu kye tuyita electoral audit by an external organization. Ayogera ku wama munna Uganda nakugambye eno bagiyita Shama season. Kale ndowooza biwulidde awo wetuyimiridde amaaso ku lutimbe yongera okukanula yongera okwetegereza ennyo wano wetuli wano ekintu wekitabukira wekyabikira wano effort yo yeetaagisa obudde obwetaagisa bwaggu mu Uganda
amaanyi n'ebirowoozo buli kimu ekiteekeddwa okukolebwa okujjako gavumenti enakimala gikuba ennume y'ekikugu tukyetaaga nga buli kimu tukikola kubanga ali mu biseera bye byakawungeezi ali mu biseera bye byakaluvannyuma bwe tugezaako ne tulagayizaamu bandituyisa kulitalaba nolwekyo tubeeremu obuwanguzi bwaffe busigala bwaffe nga tuddiza eggwanga laffe n'obuyinza bwaffe